agamba yechoche wakinemera ku buchafu wakinemera ku bujemu ngate Allah subhanahu wa ta'ala gwendubirira angate n'abalongofu nange embeera omulongofu ne basala eddiro ne babeera abakkiriza abalungi. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا نيابتكرزا وكذبوا بآياتنا نبالين بسامتيكا غفي أولئك أصحاب الجحيم وبابالي مرايو بيرين دوكو بيران تبيباننين المرير جحيم كورونا كروين شانغا الله سبحانه وتعالى تاندي سوك سفلا بلمون توك سنزلكم كرايه. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا بانجموا وكيزا لا تحرموا ملكو كفور حرام مزيزا كيبين تكتون دبيا وكيزا كليا طيبات ندلان برونجي ما أحل الله لكم كتون دبيا وفولي حلال مبريم متيكا بتوفو كليات من مغانو كبيري ومزيرو جبابتي رو وكدف موينغا جزين بوكفتمنيا ولا تعتدوا تمرون بغني سلزا الله مغانو كبيرا مريه بيري حلال نمفور حرام غتمينا مسنج متوفو إن الله لا يحب المعتدين. الله تيغرا برون بغنان سلزي وبتيغرا بسكان سلزي مبيرينغا ibirungi mubirya muleko kubeeranga bebibate bikosabula mu bwamwe muleko kubeeranga mukiikakiikawo ebintu ebitajjansiri mu maaso ga Allah kubanga birungi yabibakolera nabifuula halal ate mu mwagala okubifuula haram. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما رزقكم الله كتند بالنبي بابا قبيد حلالا غبكرزبا متيكا طيبا غبرونجي تبيني نزا يريو بلامبا مwe tebikosa bulamu bwamwe wattaqu Allah mti Allah mukulya ku ebintu byammwe bimulya. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala birungi mulye birungi ayagala ebintu ebinaba bizawo nga muli balamu muleko okulya ebinakosa emibiri gyammwe munywe birungi mulye birungi ebyo ebikkirizibwa mu mateeka. Omwenge muguleke kubanga amateeka tegagukkiriza, embizzi mugireke amateeka tegagikkiriza, omusaayi teguliibwa amateeka tegagukkiriza, ekifudde kyokka mukireke kyekikkirizibwa muli ebyo ebiri halaala mu mateeka ebikkirizibwa. Tayiban nga birungi tebibeenyinyaza eri obutonde bwammwe n'obulamu bwammwe nga tebibakose. Wattaqullaha muti Allah allazi antum bihi mu'minuun gwe mwasalawo mmwe kennyini okubeera nga gwe mujja okukkiriza. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم الله تبفنا نانغا بتيكاكم مسانغو ندا باللغو في أيمانكم سنغا مبيرانغا موغدير نيالينغا muri mukusaaga mukulayira waliwo okulayira okwokusaagasaaga nga toli siriyasi okwokulayira Allah subhanahu wa ta'ala tajja kuteekako kibonerezo era kuvunaana kubanga eyo nkola y'Abawarabu okulayiralayira nga babadde basaagasaaga. walakin yu'akhidhukum Allah ajja kubavunaana abateekeko omusango singa bima aqadtumul aymana singa okulayira kwammwe kubeera nga kwa nsonga nga musazeewo nga kwa nnamaddala. Singa oba olayidde ekirayiro ky'olayidde olayira okakasa nga tekirimu kusaaga. Singa obeera ng'olayidde erinnya lya Allah ekyo ky'olayiriddeko n'obeera nga tokituukiriza Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuvunaana era akutegeeza n'agamba nti singa olayira erinnya lya Allah ng'olayidde okakasa oluvannyuma n'oyagala obeere ng'omenyawo ekirayiro kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala omwenenyeze oweenenya ng'okola bino. Fakaffaratuhu omutango gwakyo Allah subhanahu wa ta'ala okusonyiwa tawuba yakyo ogigattako ebintu bino Allah asobole okubeera nga akusonyiwa olw'okuyisa ku lulimi lwo erinnya lye ng'oli mukakafu ate ng'oyagala kati okubeera ng'omenyawo ekirayiro kyo tawuba y'ekintu ekyo egenda bweti.
إطعام 10 مساكينا لسبع مساكين كمي من أوسط ما تطعمون أهليكم مريا وقتي جمولي سابا تفمي وكا إتريا بينيو أتيتريا وانسي دون دايما مساكين كمي أو بيرينغا مولي مساكين موكيرو إمون اشتوندو أو بيرينغو جمولي سا أو باتي بايس النصف ساع أو بيري ng'omulisa ekipimo ekyo ekigeraageranyizibwa nti omuntu bw'aba akiridde aba akkuse bulungi ekyemisana n'ekyeggulo oyo obeere ng'ofunayo bamasiikiini 10 obeere ng'obaliisa olw'okulayira n'oyisa erinnya lya Allah ku lulimi lwo ng'okakasa kyokka kati ng'oyagala omenyewo ekirayiro kyo weenenya eri Katonda wo mu nsonga eyo bw'otyo bwe weenenya ng'okola tawuba y'okulayirira obwereere nga wabadde okakasa. bw'oba tosobodde kuliisa bamasiikiini 10 awo kiswatuhum bagulire ebyambalo ng'okakasa nti oba bambala mpale na ssaati ogimuwe, bw'oba bambala kanzu na kitambaala ku mutwe ng'Abasudaani okikole, baba bambala nkutu na ssaati ng'Abasomaliya kikole, babeera nga bambala ng'Abanankole era okole ekyo obeere nga bamasiikiini 10 tosobodde kubaliisa bambaze bwambaza. Aw tahriru rakabatin oba ogende ote ensingo y'omuddu ogijje mu buddu nga omuddu oyo mukkiriza ogende omununuleyo omujje mu buddu ekyo eky'obuddu ku mulembe guno tekitera kulabikalabika kyabangawo mu biseera biri ng'omubaka waali. Faman lam yajid omuntu aba tasobodde ku ebyo kubeera ng'asobola okufuna obusobozi obukolako kibwe twogedde n'ekimu nga tasobodde kubufuna ayinayo oya ekkuba eddala فصيام 3 أيام أسيبي النكو ستو ذلك كفارة أيمانكم ogogwe mutango gw'okulayira kwammwe singa mubeera mulayidde erinnya lya Allah ne mwagala okwenenya awo bw'otyo bw'olina okubeera nga ojja kukola ekintu ekyo. idha halaftum singa mubeera mulayidde erinnya lya Allah oluvannyuma kye mulayidde ne kibalema okukola Allah subhanahu wa ta'ala tawuba yaikyo bw'otyo bw'olina ogigoberezaako ebikolwa ebyo. wahfidhu aymanakum mukuume nnyo okulayira kwammwe ebirayiro byammwe muleke okubeera nga mulayiralayira nga mubizanyisa ng'okimenyawo ate oluvannyuma lw'okubeera ng'olayidde. kadhalika yubayyinu llahu lakum ayatihi bw'atyo Katonda nno bw'abanyonnyola amateeka ge nga bwe galina okutambula la'allakum tashkurun musobole okwebaza. singa teyatuteerawo bintu bino bisobola kutujja mu busungu bwe twalibadde nga Allah subhanahu wa ta'ala tutuuka mu maaso ge nga yatunyiigira, naye olw'okubeera nti atumanyi tusobya bw'oba osobezza mu ngeri y'ebyokulayira agambye nti bw'olayira ng'osaaga ekyo takikuvunaana. naye singa oba olayidde ng'oli siriyasi ate oluvannyuma oba siriyasi n'oyagala obeere ng'obuvaako Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti olina okukola fayini bisa bamasiikiini 10 oba tokusobodde bambaze oba si ekyo t'omuddu oba si ekyo osiibye ennaku 3 awo ojja kubeera nga okoze tawuba ennungi ku kulayira kwo. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mwerinde nnyo okulayira kwammwe temwali badde abalayiralayira nga temuli banaatuukiriza. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيها الذين آمنوا أبانهم أبكرزا إنما الخمر مزمدر mwingi والميسر نزارا والأنصاب nebyo ebisalibwa nga babisaze tebabisaze ku lwa Allah wal azlami neokweraguza n'obubaawo oba n'obusaale nga bwe twakirabye nti omuntu awandiika ku kasaale nti kola n'awandiika ku kasaale tokola akasaale akalala ne kabeera nga keereere oba oluusi bubaawo omuntu n'abuteeka mu kaveera n'abunyeenya n'ajjayo kamu n'akulagula nti olugendo lw'obadde ogenda okukola bajjajja akasaale kagambye togenda n'atagenda oba towasa n'atawasa ekyo ekyokweraguza ng'oyita mu busaale obw'engeri eyo Allah subhanahu wa ta'ala agambye omwenge n'ebyo ebyazzaala n'ebyo ebiteekebwawo nga ebisaddaakirwa ebintu ebisaddaakirwa nga si Allah subhanahu wa ta'ala ebiba bisaliddwa mu ngeri eyo nga tebabisalidde Allah subhanahu wa ta'ala wabula babisalidde emizimu nga babisalidde ebyawongo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba n'obusaale okweraguza nabwo rijsun min amali shaitan ebyo byonna kazambi mirimu gya sitaani. omwenge kikolwa kya sitaani, zaala kikolwa kya sitaani, ebisalibwa nga tebabisaze kulwa kubeera nti babisalidde Allah bya sitaani, okweraguza n'obusaale bya sitaani.
wane waffe emmwanyi oba ensimbi eŋŋanda oba endege bya sitaani fajitanibuuhu mubyewalire ddala mmwe abaasalawo okubeera abakkiriza temunywanga omwenge ezzaala n'ebintu ebyo la'allakum tuflihuuna awe mujja okutuuka eri allah nga muli abeesiimye. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إنما مزما يريد الشيطان ستاني يقرب للجو أن يوقع بينكم العداوة تيكي وكتي ومبربي والبغضاء نوبكاي في الخمر والميسر ngiyita mu mwenge n'ezzaala. Omuntu ayinza okukubako emmotoka yo oba ennyumba yo oba mukyala wo wakati awo ne wasigalawo obulabe n'obulumbaganyi ng'omwagaliza kubeera ng'ava mu bulamu bwansi. Ebyo nga biyita wakati mu mwenge. Omwenge guyinza okwogeza ebigambo ebitasaanidde ne bikuviirako mukwano gwo okubeera nti wakati awo sitaani ebatabula gambo bbi wamwenge alisanga ku mwoyo. Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebyo ng'abitukingiriza wakati w'abakkiriza waleka okubeerawo obukukuzi n'obunenge n'ensaalwa n'obulabe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba sitaani eyagala ebateerewo obulabe n'obulumbaganyi ng'eyita mu zzaala n'omwenge. wayasuddakum an dhikirillah wa ani ssala ebeere ng'era ebawabya ebajje ku kwogera ku Allah n'okumujjukira ebajje ne mu kusaala kubanga omuntu atamidde ng'otamidde ezzaala essala eyinza okuyitako. bw'oba otamidde omwenge essala eyinza okubeera nga byoyogera tobitegeera. fahal antum muntahun abaffe mweribedde muli tayaali okubireka ne mulekerayo ddala omwenge n'ezzaala. aya eyo yasembayo mu aya eziziyiza omwenge. omwenge gwajja guziyizibwa mu aya ez'enjawulo naye eno ye yamalamu ekyeso eragira ddala nti basahaba oluvannyuma lwa Allah okubagamba nti mulirwedde okuva ku mwenge n'ezzaala ne bagamba nti tukkiriza okuva ku mwenge n'ezzaala kubanga bijja kutubuzaabuza okujjukira ku Allah tuleke n'okusaala ate biteeke wakati waffe obulabe n'obukyayi n'obusungu tubeere nga tuwangaalira mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أطيعوا الله مغندر الله وأطيعوا الرسول مغندر مباك واحذروا موالبي النبي نزكنيز الله فإن توليتم بمناسلة وكسولين يوغبا نغامبا فاعلموا مماني أنما على رسولنا البلاغ المبين تمزماكم مباك وفافنا نزبوا كتوكيزا مرواتو byonna byamulagirwa okubituukiriza nga talina kyakwese wabula mwe mulina okubeera nga muwuliriza ayagala akkirize ayagala agaane. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. oluvannyuma lw'okuziyiza omwenge basahaba baasalawo ne bagamba tugende tubuuze nabbi baganda baffe abaafanga banywa omwenge abaafanga bakuba amatatu n'ezzaala abo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubakola atya kubanga omwenge gulabika kimu ku mirimu gya sitaani. Allah abalamudde atya abaafiira ku mbeera eyo ng'omwenge tegunnaziyizibwa. Allah nassetteeka nti laisa ala alladhina amanu tekuli musango tewali mutabbu yonna kwabo abaali abakkiriza wa amilu salihati mu budde obwo nga baali bakola emirimu emirungi. junahun tebalina mutawaana ku ebyo bye baalinga balya ebintu ebyo bye baalinga ku mwenge gwe baalinga banywa n'ezzaala abaamufiirako nga tannaba kuziyizibwa n'omwenge fiima taimu ku ebyo bye baalyanga idha mattaqaw singa tulizuula nti baalina okutya Allah wa amanu singa kibibeera nti baali bakkiriza wa amilu salihati nga bakola emirimu emirungi thumma ttaqaw wa amanu netukizuula nti mu butuufu baali balina taqwa n'obukkiriza thumma ttaqaw wa ahsan netukizuula nti baali basajja abeeyisa obulungi nga balina okutya Allah wallahu yuhibbu almuhsinin. Allah yagala nnyo abeeyisa obulungi ekyo tebali bana musango kubanga etteeka lyali terinnakka. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا ليبلونكم الله الله جاك بجز السابا ويتجزو بشيء من الصيد مجاك ربا يبيجبوا تناله أيديكم جيمكونو جام جسولا نوكو بكواتكو ورماحكم نام فمغمو كبيرانغا بوكانيو جفمو سبورو تشفمتا nayenga atemwe muri mbisera bya hijje bitakirizwa kubera anti muyigiram ne Allah agenda kubagezesa ebisoro bulijjo bye mugobo obugobi munsi ko nga temuli mikoro gya hijja abibaleeterewe mugenda okukolera hijja nga osobola nokikwatako obanga bwokanyuga effumu lisobola okituukako naye nga kigezo Allah yabagaana okubeera nga muyigga nga mumaze okunwirira emikolo gya hijja kati ekyo ekigezo kijjenga bulaba bwe yakireetera ababani Isirairi yabagaana okuva kuvuba ku lw'omukaaga naye nga ku lw'omukaaga lwe babagaana okuvuba ebyennyanja bijja ne bitigonyolera awo mu bidiba byabwe nga babiraba n'amaaso ate ku nnaku olutali lwa mukaaga nga byakuyigga buyizzi nammwe nja kukibaleetera mbagezesa endaba obukkiriza bwammwe liyalama Allahu Allah ayagala ekyalabireko man yakhaafuhu bilghaibi ani amutya nga tamulabyeko wadde tomulabako naye osobola okumutya faman i'tada ba'da dhalika naalumbagana oluvannyuma lw'ekyo n'akola ekyo ekimugaaniddwa okukola n'amala ayigga ekisolo nga kitimukkirizibwa kuyigga falahu adhabun alimun ajja kufuna ekibonerezo ekiruma. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا لا تقتلوا الصيد تمتانجي تشنتو تشنيتي يجيوا وأنتم حرم غنم ملم كسيري تشيمي كورو غمو مزوكو نيريرو كينجرا ميكورو جا حجا ومن قتله منكم omuntu aliba kisse ekisolo ky'omunsiko ekiyigibwa obuyigibwa ng'amaze okuyingira mu mikolo gya hijja mutaammidan ng'akikoze mu bugenderevu okutta ekintu ekyo fajazaa'un empeera ye gyagenda okubeera ng'asasula mislu ma qatala min an'ami ateekwa okubeera ng'asasula ekikifaananira ddala ekyo kyasse mu bisolo tupima ne tulaba nti yahkumu bihi dhawa adlin minkum ng'abajja okulamula ku nsonga eyo beeba abasiraamu ababiri abenkanya abatuufu mu mmwe hadiyan baaliga alkaaba eyo ensolo gye baba balamudde kibeere ekirabo ky'olina okutwala okitwalire ddala ku kaaba eri Allah subhanahu wa ta'ala awali ennyumba ye aw kaffaratu ta'amu masakin oba bw'obeera ng'ekisolo tosobodde kukifuna abamanyi basobola okupima ne bakuwa fayini eyenkana ekiriibwa nga kigenda kuliibwa masikiini n'obeera nga kyosobodde okuwa mu kisolo ekyo aw adilu dhalika siyaman oba tosobodde kufuna kisolo na mmere bakupimiremu ennaku ezenkanankana ekisolo ky'obosse obeere ng'ozisiiba liyazuuka wabaala amrihi osobole omuntu oyo akoze ekyo okukomba ku kibonerezo ky'ekikolwa ky'ekyo ky'aba akoze afa allahu amma salafa katonda ebyayita ebyo yabisonyiwa naye oluvannyuma lw'etteeka lino okukka ebyo birina kutambula ng'etteeka waman aada omuntu aliddayo n'abeera ng'akoze ekintu ekifaanaganako ng'ekyo oluvannyuma lw'okumutoza fayini eziwera fayantakimu llahu minhum Allah lajja kumwebonerereza wallahu azizun dhu intiqami Allah w'amaanyi tawangulwa ate amanyi okubonereza nga yeesasuza. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم كفكرزدكم من متيكا صيد البحر okuyigga muyigga byannyanja amakulu mu Luganda kye tuyita okuvuba wa ta'amuhu mata'an lakum ate n'ebyokulya by'ebyennyanja bikkiriziddwa kummwe okubeera nga mweyagala nabyo kyakulya kyammwe walisayyaara ate n'abatambuze nabo bakikozesa nga entanda yaabwe eyo
basiba ebyennyanja ebikalu ne babitwala ng'enva zaabwe ze banaalira ku mmere nga bali ku ŋŋendo zaabwe, nammwe kennyini mukkiriziddwa okubeera ng'ebiyiggibwa mu nnyanja oba ebivubibwa ebyo tebibagaana yadde nga muli mu mizizo. wa hurrima alaykum saidu lbarri, naye ekibaziyiziddwa ekisaasaanya okukwatibwako ku kiyigga byebyo ebiyiggibwa ku lukalu, madumtum huruman, ebbanga lye mumala nga muli mu kunuyirira, ebbanga lye mumala nga mwanuyiridde muli mu mizizo gya hijja. wattaku llaha, mutye Allah alladhi ilayhi tuhsharun, oyo gyali nga gye mujja okudda. kyoba olaba nga eri bwe twabadde tutandika essuula eno Allah yaggambye nti nno mwewale nnyo emizizo, mwewale nnyo okutyoboola n'okuvvoola eddiini ya Allah naddala nga muli mu mikolo gya hijja. byebimu ku bino kati byatunnyonnyola n'agamba nti wala tuhillu sha'aira Allah, muleke okuvvoola, muleke okubeera nga mutyoboola emikolo egibeera mu hijja, amateeka ga hijja, muleke okubeera nga mutyoboola amateeka ga hijja. Allah hijja yagirambulula nga kuliko amateeka ago agasaanidde okubeera nga gagobererwa, agamu ku go ge gano g'osomedde wano. leka kubeera ng'ogavvoola nga gwe weeyisa nga bw'olaba, engabi ogirabye nga bulijjo oyigga njigge, naye yagambye nti nno nja kugezesa ndabe nti oba ontya nga kasaawa eno ng'omaze okunuyirira ekuyita mu maaso ng'osobola n'ogikwatako, ndabe butya obukkiriza bwammwe bwe bufaanagana nga musobola okutya Allah yadde temumulabako. muleke okuvvoola amateeka g'eddiini naddala gano aga hijja, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti wala tuhillu sha'aira Allah, amateeka ga Allah gaba gonna mu ddiini mu kutwalira wamu temugavvoolanga naddala nga muli maze okunuyirira muli mu hijja oba muli mu umra. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة، الله يفور الكعبة البيت الحرام ebeerenju ey'emizizo nga waliwo ebintu ebikuzira okukolerako. eyenju Allah subhanahu wa ta'ala mu kitiibwa kyayo kye yagiwa, era teyeetaaga kubeera nga bye baakugaana okukola obivvoola ggwe n'obikola. qiyaman linnaasi, abantu babeere nga bayimirira nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala, era naffe nabasinza mu nsi ezitalimu Kaaba. ekibula kyaffe tutunuulira eri Kaaba, tubeera nga tuyimiridde tutunudde ng'abantu abatunuulidde ddala ku Kaaba kwennyini. wa shahara alharama, Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo omwezi gw'omuzizo. omwezi gw'omuzizo yadde yayogera wano omwezi naye nga giri emyezi 4. Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo nga gizira okuyirwamu omusaayi, tegikkirizibwa kulwaniramu. rajabu, dhulqaada, dhulhijja ne muharram. walhadiya, Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ebirabo bitwalibwenga mu bigobe ebisolo, mubitwale ku nnyumba y'Ekaaba, mubeere nga mubisaddaaka. walqalaida, ebisolo ebyo ebinaanikiddwamu, ebinaaniko baabanga n'ebisolo nga babinaaniseemu ebinaaniko, ebintu bye banaaniseemu mu bulago bwabyo nga byo biraga nti ddala bino ebisolo bya Allah, tebisaana kulumbagana era tebisaana kubeera nga omuntu obiyisa bubi. singa kiba kyabuze nga kiriko ebinaaniko, era oba kiraba bulungi nti kino ekisolo kirabika nga kyakunju ya Allah, baali bakitutte nga kirabo. ng'olwaleero bulaba abantu bagenda e Makka ne babanaanika ebinaaniko ebibalaga nti ono avudde mu Uganda, avudde mu kitongole gundi, n'ente bwe zityo oba embuzi oba eŋŋamiya bwe bazinaanikanga ebinaaniko ebiziraga nti zino si za kusuubula, wabula zino zitwalibwa ng'ebirabo ku nju ya Allah subhanahu wa ta'ala, zigenda kusaddaakibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalagira okusaddaaka n'okusala ebisolo ebyo nga tuli mu umra oba nga tuli mu hijja. dhalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, Allah yo yonna kuno ku nsi yabituteerawo ng'enju eyo Kaaba n'emyezi n'agiyingiramu n'aggyamu egy'emizizo. ebisolo ebimugoba okutwala ku Kaaba okubisaddaaka yayagala akibateerewo mulyoke mumanyire ddala nti yayina obuyinza obufuga eggulu n'ensi.
so tafuga mu ggulu yokka wabula ne ku nsi puroguramu yaako agifuga bulungi nnyo era n'abateerako amateeka wa anna allaha bikulli shay'in alimu era buli kintu kyonna allah subhanahu wa ta'ala akimanyi bulungi nnyo. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا manye anna allaha shadidul iqab allah muyitirivu wa kubonereza singa abanyize ng'asazeewo okubonereza anna allaha ghafurur rahim allah temusonyi singa abasezeewo okusonyiwa omwebunyo okusonyiwa kwe. ما على الرسول إلا البلاغ